getufuna essaawa zino galaga nti Besigye munnange bamuddusiza mu kiriniki wali e Bugoloobi nga era ali ku wheelchair kano akatebe k'abalema. Naye ate wabaddewo okulabula Ssemalabula era nga kuno kwavudde eri mukyala wa Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima yagambye nti I don't want you near my husband, nga mukambwe nnyo, era yagambye nti bali omunsi saagala osemberere bba wange, saagala kwerinaanya bba wange yadde n'akamu, era singa atukako ekizibu ojja naawe kubeera accountable. Winnie Byanyima ebigambo ebikaawo munnange byeyolekeza minisita bali omunsi. Kakati Byanyima mukyala wa Besigye Dr. Kizza Besigye essaawa eno ali mu kkomera e Luzira Maximum Prison agambye nti teyeetaaga kulaba minisita bali omunsi near her husband, teyeetaaga kumulaba nga alinaanye bbaawe. Munnange ensonda eziwerako zimaze okubeera nga zikakasa nti minisita ono yakidde platforms ze social media n'akakasa nga bwe yakyalidde ku Dr. Kizza Besigye e Luzira Maximum Prison, era n'agezaako okumuperereza akomye hunger strike, alye ku mmere, era jjukira oluvannyuma lw'okukitegeera nti Dr. Kizza Besigye yagaana okulya emmere. Kati Winnie Byanyima bw'atyo tekyamusanyusiza yadde n'akamu, era mu bukambwe obungi n'agamba nti beri omunsi yeetadde ku bugenyi obutali butegeke oba nga tayitiddwa, ne yeeteekako Dr. Kizza Besigye n'abweteekako kwegamba yeetuminkiriza n'agenda okukyalya Dr. Kizza Besigye nga yeefudde mbu ayagala kumuperereza alye ku mmere alekeraawo hunger strike gy'aliko. N'agamba nti kino kirabwanga ekyokutyoboola eddembe lya Besigye n'okumubeera nga oba kimumalamu ekitiibwa. N'agamba nti bali omunsi ne ba komishona ne komishona w'amakomera y'Abashaija nti bano ensonga za Besigye kitegeeza nti balina okuddamu buli kibuuzo kyonna singa Besigye abaako ekimutuukako. Singa Besigye abaako ekimutuukako, bano balina okubeera nga be balina ansa. Saagala Mr. bali omunsi osemberere bba wange my husband, era nalabula ne Commissioner General nti Kizza Besigye bamusiba mu bumenyi bw'amateeka, nti bamulina mu kkomera naye mu bumenyi bw'amateeka tekiri mu mateeka y'okubeera mu kkomera e Luzira, nti Commissioner General ono agezaako kukolera NRM government nti akolera ku biragiro byabo abawamba Besigye, era n'agamba nti munnaye by'Abashaija ojja kubeera accountable for any harm Dr. Kizza Besigye gyatuusibwako. Kale munnange ebyo bigambo bya Winnie Byanyima oluvannyuma lwabwe yalumyusa okuvayo ne yeewaana nga yalowooza nti agenzi kukola nga muzira. Byanyima n'amulabula. Kakati munnange Dr. Kizza Besigye omwanyi obulungi embeera ye mugimanyi bulungi nnyo. Munnange amawulire galaga nti bamuddusizza ebigoloobi ku lunaku olwa Sande akawungeezi, era security yabadde y'amaanyi nnyo olw'embeera ye munnange egenda esereba ey'obulamu ng'ali mu kkomera wali e Luzira, okusinziira ku member wa parliament owa Forum for Democratic Change Francis Mwejuche agamba nti Besigye bamuddusizza nga biwala ttaka wali ku kliniki e Bugoloobi
era okuyogayoga 3rd floor Bugolobi Village Mall, era security yabadde y'amaanyi nnyo sikulwanga dduka. Kati olwo Minisita Baryomunsi avaayo atukakasa bamaze okukola medical examination ku Dr. Kizza Besigye, atukakasa nti ate mwetaaga kweraliikirira, tewali buzibu bw'amaanyi. Munnange Minister for ICT and National Guidance Dr. Kurusi Baryomunsi atuwa update ku bulamu bwa Dr. Kizza Besigye nti newankubadde munafunafu ali weak naye tewaliiwo kyetaagisa kweraliikirira kisusse, era yatukakasiza nti yamukyaliddeko era n'akakasa nti kituufu ali weak. Naye okusinziira from a medical standpoint agamba nti si a condition eyinza okukuleetera okweraliikirira ennyo, si a condition eyinza okukuleetera okweraliikirira ennyo. Awo byanyima bwe yasinzidde okubeera ng'amulabula ti munnange wandibadde omanya woojja era tewali akuyise kusemberera Besigye ng'ogende omukyalire mu ngeri y'okukola amawulire. Bino biwanvuko bikwatagana na kufa, n'olw'ensonga eyo erinda examination onogikola ku babo naye ono mukole ki muleke. Jjukira nti nga bwe nakutegeezezaako edda nti yakakasiza Dr. Kizza Besigye nti yandibadde ava ku hunger strike n'alya ku mmere era bali mu kukola ku ngeri oba ku process ey'okubeera nga bamuta agende mu kooti ez'aba civilians. Naye bannaddiini nabo era Archbishop Kazimba Mugalu gye buvuddeko yegatta wamu ne bannaddiini abalala okubeera nga bavumirira ekyokukwata Besigye n'okumusiba, era n'asaba wabeewo okukkaanya n'okusonyiwagana. Kati munnange Dr. Kizza Besigye oluvannyuma lw'okukitegeera nti yaleeteddwa wali ku Bugolobi Village Mall nga bamusindika mu katebe tasobola kwetambuza, kyaleeseewo okweraliikirira kubanga abantu bo muganda wange babeera balaba muneemugezaako kubeera nga mubuzaabuza mutya nti Besigye ali bulungi, tewali yadde n'akantu akasobola okumuscratchingako ng'omwogezi w'amakomera bwe yabadde atutegeeza. Kale bw'atyo Francis Mwejuche omubaka wa Parliament bwe yapositirize ku mukutu gwe ogwa X, newankubadde nga amawulire agamu oba eŋŋambo ezimu zabadde ziraga nti Dr. Kizza Besigye ali mu kkoma, naye ng'ekituufu kiri nti bamuleetedde ku katebe k'abalema ka wheelchair nga tasobola kubeera ng'atambula, era ne bamutwala ebigolobi awo mu clinic okubeera ng'ajjanjabibwa. Kati nno bino byonna muganda wange okutandika okubitegeera nti embeera ezze ku ginnaayo oluvannyuma lwa weeks eziwerako nga tebakkiriza, ab'amakomera tebakkiriza Dr. Kizza Besigye kubeera nti alabwa personal doctor we mu kkomera. Munnange bamaze ne bagonda ne bakuba essimu eri famire nga babagamba nti amuweereze kale dokita we ajje amulabeko wano mu kkomera. Jjukira bo abamu makomera be bayita abasawo be bakuuma amakomera be ba guards, gwe bagamba nti muweeyo awo panado kikimute okukuluma agenda onywa amazzi, bwe bityo bye bamanyiira. Munnange era omuntu nga yeebuuza nti bwe kiba nga eddagala teriri mu malwaliro gonna, kati ate amakomera agali mu mbeera embi bw'etyo ate eddagala libeerayo litya? Kati munnange engeri gye bakyusizzaamu ebiragiro ne babanga abagondamuuko, kino kyaleetedde famire ya Besigye okubeera nga beeraliikirira ne batandika okutya ku condition ey'omuntu yaabwe nti erabika munnange eyongedde okubeera embi, ayongedde okubeera ng'ayeba. Era twalabye wano nga Edith Byanyima nga mulamu wa Besigye ayogera ku Sande nga
awa statement ku lwa family era ng'agamba nti beeraliikirivu nnyo ku mbeera ya Besigye eyongedde okubeera nga eyebwa mu kuyeba era y'ensonga lwaki waliwo akasattiro mu kubeera nga babagamba muleete personal doctor kale mumuleeta ajje kuba yatutegeeza n'agamba nti ekiro ekyayise mbu baafunye essimu gye babadde batasuubira nga babagamba muleete dokita wa Besigye personal doctor mumuleete ajje wano amukyalireko mu kkomera. Kakati nga ab'ebuyinza mu kkomera ennaku eziyiseeko emabeggako babadde nga bagezaako kubeera nga basaba nti bannange Besigye yali badde afuna access ku badokitaazi be nga bagaana era nga bo bagamba nti munnange akapapiriro akakaliwo ke baalabye kabadde kakola nga sayini nti kirabika Besigye embeera si nnungi yali n'akamu era n'atutegeeza nti kyekibaleetedde okubeera nga balina okubeera nga boogera kubanga bwe banaasirika kiyinza okuba ate ekirala nti kale okuvula ekiri nti ab'amakomera bali mu kasattiro okusinziira ku bubonero bwe balaga nabo ne basalawo bajje boogere eri abantu nti bannange kirabika Besigye embeera mbi kati ate tubadde tuli awo bannange nga mwejuke atugamba nti Besigye bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka era ng'ali ku wheelchair. Akulira balooya ttiimu y'abalooya eya Besigye Erias Lukwago yakyaddeko e Luzira Maximum Security Prison Besigye gy'ali era nga avuddeyo Lukwago yatutegeeza n'alaga nti embeera Besigye gy'alimu ey'obulamu si nnungi mulwadde muyi era ayinza okufa singa tafuna bujjanjabi bwetaagisa ate ng'e Luzira tebuliiyo. Era n'agamba nti okuva Olwokutaano nti abadde tannaba kubeera nga ava mu kaduukulu gye baamusibira okuva Olwokutaano ali omwo tavaamu era ensonga lwakuba tawulira bulungi nti alina pressure era ng'agamba nti tosobola kunnyonnyola mbeera ki mwali mu bulambulukufu kubanga naye kennyini omubiri gwonna awulira buli wamu walwadde era agamba nti eky'omukisa omubi taweereddwa mukisa kubeera nga alaba personal physician kati bakkiriza ab'amakomera nedda musajja balina empaka naye ng'ekigendererwa kya kumuleka ayebe banaagenda okumuta nti afune obujjanjabi nga it's too late kuba kyali kibaddewo ne ku muganda wa Dr. Kizza Besigye yennyini kifeefe mu myaka gye'2,000 baamusiba bagenda okumuta musajja ng'ayibye era 2007 bw'atyo n'asikamu. Kati olwo Lukwago atutegeeza nti ba in-house doctors badokitaazi ab'e-Luzira abali omwo bwe tutamanyi oba babawa okubeera badokita olw'okuba omwana wa gundi anti omwana wa gundi nga mubimanyi ebye Uganda nti yajjanjaba abasibe nti bafaayo oba bakubye ekyo overdose oba akoze atya ate era nga ate kuba wa kinywi kye bamugamba kyakola nti be babadde bajjanga okumukyekingako kumonitoringa situation ye naye Lukwago atugamba nti tebalina bikozesebwa bali ill equipped tebalina bikozesebwa tebalina bintu byetaagisa wabima byetaagisa kupima muntu katugeze okumwekizamininga okutegeera nti oba enzisa ye eri bweti kakati ekyo muganda wange Besigye ngo omusawo jukira nti bajjanjaba dokita kati bano abajja okujjanjaba bannansi abaagwa olwo bagenda okujjanjaba dokita qualified doctor ye kennyini nga oba oliawo amanyi n'engeri gy'asobola okwejjanjabamu kati nansi ajja amugamba gira eriiso kandabe n'amulitamu katooki najasama ndabe n'akola wali ripooti nga byawandika ono abiraba ekyo nakyo kiri challenging kikwasa obusungu newankubadde nga kooti enkulu yasalawo nti basibirya ntibana kubeera nga bawozesebwa mu kooti z'amagye
naye Minister for Justice and Constitutional Affairs Robert Mao yemuvuddeko yategeeza Parliament nti Supreme Court teyawa kiragiro okubeera nga batabeesige, teyawa kiragiro. Era abantu nga bamaze okuwulira ebigambo bya Mao ne bamwolekeza ebigambo ebikaawo nti munnange naawe lumu kiri kutuukako. Kati famire ya Besigye bo nga munnange batutegeeza nti buli lunaku Besigye lwamala mu kkomera kyongera munnange okubannyika emitima, era nga bwe bati batutegeeza nti ne bakakibwa okubeera nga boogera kubanga tebasobola kugumiikiriza kusirika busirisi okulindirira obulindirizi enjega egwewo ti amawulire munne tuulye buulizi olwo gavumenti etandika okubeera nga yeerongoosa nibo baba bayinza kutunula batya bannange era basindika endoza babbalamu kuba basindikayo kati nga babbalamu genda nga kusigireja genda gwe abayogera naye bano abasigadde ku guno omulundi babateekawo tikakati Parliament gavumenti etegese state funeral era ono litaadi kano tulina okukola ki ebitiibwa by'amagye. Kakati famire ya Besigye yo ng'egamba nti bannange leka tubeere kkiriya ku nsonga eno era twagala okubabuulira wawe tuyimiridde kiki ekituufu n'ekitali kituufu. Ffe tetuli bannabyabufuzi nti oba twagala buyinza oba twagala kuinfluensinga mu ngeri yonna. Tetuli interested mu politics oba mu bifo bya byabufuzi oba kubaako bye tufuna kubanga kati eri muhoozi n'ekitaawe kye baliko entebe yaffe anti ayi Mukama Katonda Uganda eno. Kakati bo nga bagamba nti bannange ffe tuli just simply Besigye's family era nga tuli mu kutya okw'amaanyi era tuli desperate okulaba nga abeera safe. Tuzuukuka buli lunaku nga tuli mu kutya okw'amaanyi ku lw'obulamu bwe. Ffe munnaye konsaani yaffe teri mu byabufuzi wabula okwenyiika mu mitima tuli abantu abali mu kweraliikirira okw'amaanyi. Edith Byanyima eyabadde asoma joint statement eno nga yafumiziddwa ku lwa family ku lunaku olwa Sunday bwatyo byatutegeezezza era yagambye nti Besigye okumusiba tekikoma ku kubeera nga balinyiridde eddembe oba okumenya amateeka just naye ekyo kitwalanga oba bakitwalanga okusoomooza n'okutyoboolebwa wamu n'okuyisa olugaayi mu mateeka nga bwe gaali badde gatambula Uganda nga bwe yandibadde ebeera. Ne bagamba nti wabaawo emisango gyonna Besigye gye yazza kitegeeza nti alina okutwalibwa mu kkooti ez'amateeka ate era nga bagoberera due process kubanga naye alina eddembe linga omuntu. Ti essaawa eno ensibwa gye bamusibyemu nga tewaliiwo bwe beesigama mu mateeka kino munnange kitwalibwanga okuwambibwa obuwambibwa nti yawambibwa era n'asibibwa mu buwambe. Kakati essaawa eno munnange abantu bo bagamba nti oba oliawo Uganda yalibadde yeegutula nti Northern, Eastern ne Central balibadde beekutula ku Western Uganda nti Museveni ne mutabani we nitubalekera Western Uganda yaabwe n'abantu baabwe ne babeera eyo ne bakulaakulanya mbalala waabwe State House ne bagizzeeyo kati the rest of Uganda ne bagireka kubanga yo neetegeefu okubeera ng'egenda ekyusa abakulembeze ab'enjawulo nti kati eri Western Uganda bagireke abanaaba batasobolayo bano baneerwanako ne baga twagala kudda ku Uganda eyawamu kubanga ono beyekwasa mbu abantu baabwe abachwezi abahima abaki nga Muhoozi bwe yagamba nti neeri mu Congo ate basobola okwegatta wali Rwanda Congo
ne beegattira awo ne bakola ki ne bagenda kalabe kasese beerwanako abagamba nedda ffe mwatusibirayo ffe twagala eri ogwo ne gufuuka nagwo muki omutawaana gwabwe kubanga nti okusinziira ku bintu nga bwe biri nti ekintu ng'ekyo kuba kati gwolaba ng'ekyokusaaga nti ndowooza asobola okuteekawo okulonda nti tulonde abawagira tumute abawagira asibwe abeereyo tumutte tukole tutya ebyo byonna nti gwe oyinza okubyogera bwetyo ne results ne zijjira ku bikukujju bannansi oba ogenda kubagamba ki naye bano abasajja bo kusinziira ku mbeera zaabwe mu butemu bwe baliko sisuubira nti nno ekyo kirina ngeri ekibakosaamu naye munnange embeera bwetyo bweri Besigye nti ng'oggyeko ekyokuba nti yalabye minisita bali omunsi yagenzeyo n'amukyalirako era n'amusuubiza nti yali badde akkiriza okulya emmere nti bali mu kukola ku nsonga ze ez'okuteebwa naye jjukira nti waliwo kye bayita omutuumu embeera eyo abamukomera nabo simanyi nti balina abasawo baabwe omwo abali bajjanjaba Sseggirinya mujjukire nti bwe baatuukira okumuta okugenda emulaga eri ba specialist abasinga bo nabo baagamba ffe tetujja kusobola kumujjanjaba wabula ono alina kuddusibwa bweweeru wa ggwanga afune obujjanjabi obusingawo bwe banayemerako ajja kufa abasawo emulago ba specialist naye ng'ate bali abali emulago bali abaasoma okugaba panado babalemeddeko era babayine ng'owulira bagamba tulina wano obujjanjabi tulina ffe malwaliro agaffe tulina enkola eyaffe tulina kwegamba nga omulwadde obulwadde ng'oba katugeze ekibumba bamulaba ng'omulwadde wa ssenyiga just ne bamuwa tutamanyi tebaakolifayinga batya okubeera abasawo baana b'abaani akati Uganda yaffe eno nti emirimu bagigaba kusinziira ku bafamily members ku mawanga n'ebirala kwe basinziira okubeera nga munnange ate batukakasa nti ebintu bitambula bulungi nnyo naye nga ebintu bino ebimu ku byonna byogeddeko mu mboozi yaffe evuddeko emabegako awo naye nga kibadde kikulu nnyo okubeera nga tumanya embeera entuufu Besigye mwali